No, we are the this is the Kkomera. What distance? Can't survive. Hajji was what distance? Cancel.
ekibadde mu kooti tutandisibwa nakyo ekibadde mu kooti nti Hajji yasaba yeeyimiridde awuzenga enkula ya kooti eno enjuyi zombi zittanyiza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mu buwandiike ne bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebyo tubatuwakanya bawakanyi oba bebakanya nabo so abadde mulundi gwagambye nti waffe tutaddewo okukanya okufenna abannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo era n'omulamuzi n'agamba nti enkula y'ekkooti ye so ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submission zaffe bwanaabaawo obulumira ddala mu nkooti olwo tusituke bwe tuba tu ajuwinga naye bye muba mukkaanyaako atiikinga butiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe muyina obutakkaanya nti oba oli ayinza okugamba kino oba oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino kati ebyo bye musituka okubaganyaako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo so kyekyo ekirindiriddwa mu kiseera ekyo kitegeeko nti abantu bano basaavinze ku makya gaalyo tekitatala nedda twabasaavinga eyo that's fine kyokulabako tebobujektinze eyo tubadde tukolamu amendment twabasaavinga dda naye kukyusakyusaamu wamu ngoyiza okuwakoma wagitaddewo lubi bwebityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyokulaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agayasi kiwakanya kino kiryoke population eri confused balaba byokola bipya omusango guli majestic court kooti ya wansi osabye mu kooti nkulu ate kooti ya wansi yaguyita nti buddeyo tubane bagusindike kyonnyola
process eri simple oba bagusindisa oba tebanagusindika eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiitingi ojje wano tebayita komiitingi okuweereza eno buwulirizibwe kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira erina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa okitegedde kyekyo lwaki ogakati kanende eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yerowooza nti ndimu embavu oba applikanti waffe oba omumawabiro eri mu kooti eri alimu embavu kyasobola okubeerawo nga tatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamuyimiridde abalimu embavu tewaliwo buzibu bwe bugagenda owoze ng'ova bweru bangi bantu bayitirivu mu Uganda abalina zino sente nangamba bwezitamala nezo sente mama fiina nangamba zonna sente bwebagalira beyiro oba sente mmeka oba mmeka ensonga lwaki nzibalaga babadde asinzika beyiro n'ebyapa nabimpa mama fiina omusango gwo tosobola kugamba nti baguloono oba baguloono kubanga gugowereddwa nga ddamba abantu bangi abali mu musango guno abagala okukibaga obwerufu kyenkubira gavumenti omulanga kiri kimu nti tusabe nnyo abaami bafune obwenkanya abaami bangi bali mu makomera naye nga tebalina misango abala gye bali abalina emisango tukkiriziganye naye tosobola kugamba nti ono bamuguze ono bamuwadde ssente ogulani olekani ogule tivi kyoleke tivi n'olwekyo omuntu waddembe okusigala ku sayidi ye kasitaafu n'amazima n'obwerufu Hajji naye alina maama era maama we waali wano nomulaba yafuna nesitoka naye muntu ng'abantu abalala nze sina buzibu n'amuganda wange naalongo kubanga ne kamera ze nabwa jamutandika okwogera naye okumpaliza kyekisinga n'okunyigira nze sirimba mbeera ku mazima mbeera ku bwerufu ate ekintu nkyogera nga bwe kirina okubeera ekitali kyange sikyewaniramu nani bagandi nti sente zange n'ebyapa bya mama fiina atudde wali mu fairway hotel evamba kusaidiyo evambera kulumbo sikuvanga munero akulumbanga bali abakazi bakadonkamu ng'okola nembagamba mutokitone kubanga akola oba ayinde sente nebagamba nti walya sente nebagamba yazitwanira ebbanga lyonna owabeera n'olubuto wonna ne tivi njagalawo otune mu kamera muno ndayira katonda ali mugulu okutandika bwetandisa wajja nga wasula noyulubuto etubeerawo falina okyo najja nga okunzako interview negamba yogera neganamago jangu yogera kubanga ne kapitani minisita ayinza tagala kutera mu kamera nendukanogani akomale naawe oyogera kammale naawe oyogere kammale muganda wange abantu abanjanga interview bali owulira bulungi nalongo kimanyi wingukire siwayo wanetanga nebizibu ojjukira nti wantu wanajjakisika mukwano gwange nga bwomufuma baga fulufiga abeera nakito fulufiga obijjukidde ojja kuduuka kammaleyo naawe oyogere oli muganda wange anti kammaleyo oyogere abaana bange naawe onvuma abanange ne bakaba ate nnoza abange bakumanyi baga mami ate wasongu is mami mwabadde ki alright eyo nno yemu ku mbeera bwetyo bwegenze maaso n'okuba nti erabika olunaku olwaleero ojja kujjukira bulungi nnyo nti twagenze maaso n'okuba nga tuzingako wiiki ewedde lwali lunaku lwakutaano twagenda maaso n'okuba nga tulaba embeera eyagenda maaso n'okuba nti etuuka lwakuna lwakutaano Hajji lwe yasooka okuba nga alabikako mu kooti mu buufu obufaananako bwe butyo era oluvannyuma lw'okuba nga Hajji alabika mu kooti owekitiibwa oba honorable Nsereko Muhammad nga ali ku ludda lwa Hajji agenda maaso n'okuba nga atutegeeza nti wadde ennaku z'omwezi zaali 14 13 yali asuubira okuba nga akomawo wabula bo tebaali bakuba nga balinda olunaku olwo baali bakudda nga ennaku z'omwezi 4 bagende maaso n'okuba nga basaba omulamuzi agende maaso n'okuba nga awa Hajji bail oba Hajji agende maaso n'okuba nga ateebwa ku kakalu ka kooti oba kyonna kooti kyeyandisazeewo bati nga emukkiriza okuba nga ali abutaala n'emisango egigenda maaso n'okuba nga gimuvunaanibwa agende nga maaso n'okuba nga agiwoza ng'asimbula kuva bweru wabula olunaku olwaleero Hajji bw'agenze maaso n'okuba nga alabikako mu kooti ey'ekitiibwa
okusaba kwe wamu n'okusaba kw'abapulida bo babalooya be n'ebiringa ebyo tekugenze maaso nakubanga kuvaamu ebibala era Hajji agenze maaso n'okubanga addizibwayo agirenga abeera emabega w'emitayimbwa emikono gye gitagenda maaso nakubanga giwemera entungo mu buufu ofaananako bwe butyo obanga otunuulidde Hajji mu nfaanana gy'agenze maaso n'okuba nti afaananamuko mbeera ebadde yanyiika ennyo nnyini ddala katono kwoza ku munye olw'ebyo byonna ebigenze maaso n'okuba nti biba n'ebyo ebize bigenda maaso n'okuba nti biba wano nawali tuli bagenda maaso n'okuba nga twetegereza era tujja kwongera okuba nga tuleeta information buli kimu nga bwe kinaaba kigenze maaso n'okuba nga kituukawo era nga bwe kinaaba kigenze maaso n'okuba nga kiba mu buufu obufaananako bwe butyo mukwano gwange wabula buli lunaku olugenda maaso n'okuba nga lukya ne bw'obanga otambudde downtown abantu buli omu yagenze dda maaso n'okuba nga atekinga side kye basinziirako sisobola kukimanya naye wano nawali osanga tiimu Hajji wano nawali n'osanga tiimu Hajjati buli omu agamba nti nze nfiira ku ono buli omu agamba nze nfiira ku tiimu eno nfiira ku tiimu eri wabula tubasaba busabi nti temugenda maaso nakubanga mulusuulamu akaba mukozese just mbeera ya bigambo ate eri bitali bisongovu nga mugenda maaso okubanga muwagira tiimu zammwe ze mwasazeewo okubanga muwagira Abaseddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwe tutebenkera ne tugenda maaso okubanga tubatuusaako information butuufu bwayo nga bwe bagenze maaso okuba nti eba mukwano gwange genda maaso n'okubanga vidiyo eno ogimpeera kalike. Thank you so much webale nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Thank you.